Musiibye mutya bannyabo ne bassebo? Muli mutya eyo? Olunaku olwaleero nzize okwogera ku passport. Waliwo eyabuuzizza like asobola okukozesa passport enkadde bw'ava gy'ali okukomawo mu Uganda okukozesa passport enkadde kuba ekyaliko tenaba ku expiringa ekyaliko. Naye mujjukire nti tulina passports empya eziriwo kati eza East Africa za blue. Kati passport eno kale mbadde just nga kyengezaako okufulumya like okwogerako nti kyandibadde kirungi bw'oba okomyewo yadde passport yo ekyaliko like nga teri invalid oba nga teri like nga ekyaliko kale kyandibadde kirungi n'okozesa eri eya East Africa eriko cause zino essaawa yonna bagenda zijjawo. Kati kyandibadde kirungi bw'oba ng'okomyewo n'okozesa eri endala wadde ng'eno ekyaliko osobola okukozesa eri endala. Kyandibadde kirungi n'okozesa endala n'okozesa empya kubanga nawulirako like nga mu Gwokuna we bayinza ositoopinga zino ozisitoopingira ddala bazisaleko nga tokyagikozesa nga ziri ze tukozesa ze ziriko. Era bw'oba ovuddeyo togamba bannange passport yange ekyaliko emyaka gikyali gigino okuliko emyaka 6. Kozesa eri endala ya East Africa. Kyandibadde kirungi n'okozesa endala eno n'okola ki? By the way era bw'oba ogenze eno bagikubamu ebituli ne bakuwa eri. Ate ng'era eri like bw'oba oyina eno ng'ogenda ku replacing eri tebakuggyako ssente nnyingi. Byebyo. Okay guys, thanks for watching and please subscribe on this YouTube channel. Bye.